Saudah Madada ate yeyongedde kwokya bwe twogerera kati yagenze ne bamunominatinga ku Electoral Commission era nga alabika agenda kujja nga independent either wa DF oba wa PFF teri amanyi kituufu naye ate nga abasinga bagamba nti ayinza okujja nga independent kwata n'abakufulumya posta ye eri official naye nga kyenkugamba kyenkutegeeza Munnayuganda njagala weetegereze bulungi akalulu kano kubanga kakasameme ono omuwala ono oba omukyalo ono ekyamuviiriddeko okukola byonna lwakubanga yammiddwa kaadi ya National Unity Platform. Jjukire nga tubaddeko n'abantu ab'enjawulo abali mu kiti kye bwe batyo nga Luswa eyajja kuba MP eyali omuyambi wa Segirinya omugenzi naye kasita yasala eddiiro n'agamba kati ageze ku independent n'abanga takyayina bwagazi bw'abantu kubanga omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'abagamba nti yenna gwe bakubye oba gwe basinze atafunye kaadi ddira odde ku mugongo gwa munne afunye kaadi ate omuwagire kubanga ensonga yaffe enkulu yakukyusa ggwanga lino so si kufuna bifo naye ate omukyalo ono Saudah Madada ye yavaayo ate n'alaga okunyolwa ennyo naddala mu katambi akafuluma ng'ayogera n'omukulu penge ono nga alaga nti si mumativu olw'ensonga kiki kye baamukola kye bamutuusako yafiirwa n'abaana ye olwa struggle era abadde asuubira nti bamusasulemu ekyo n'agamba nti munnange ye akantu akatono kabadde yeeyagaliza ng'omuntu bandikamuwadde kubanga mukubirako ebyabanno naye ate kino ekya Saudah Madada kyo kyayongedde ate okukakasa bannanuupu abatuufu nti mu nuupu temulimu ate kugamba nti kusaliriza oba gwani oba gwakwata fulaga ya president oba gwamugulira oba gwamuleetera ekyokulya tekuliko ebyo eno demokrasiya ye nyini ng'omukyala akulira akakiiko ka EMC Kyemutayi bwe yavaayo n'abagamba nti baba wagawaga eyo nti muli bakabe muli bamaanyi mulina waaka kati katulabe katusunsule tulabe mu bino mukusunsula mulimu enjuyi bbiri mulimu oluuyi lw'okusunsula ku ground kwe nyini abatuuze bagamba ki ku buweereza bwe era bakulowoozezaako ki eyo situation eri waliwo n'endala ate nti ekibiina kyo nga kyo baagala okumanya kiki kyokoze mu kibiina kiki kyosobola okukolera ekibiina era omutima gwo guli luddawa eri ekibiina kyo ki National Unity Platform. So mu kubibalabalamu ebyo bageza okwekanga nga Saudah Madada si ye mutuufu mu kiseera kino okugenda okukiikira Kampala Central nga Woman Councillor LC3 era nga ekintu kino kyamuyisiza bubi nnyo n'atuuka ku level eyo naye ate ndoza alinamu abamuwagawaga abamugaye munange you know what tetukwagala gwalina ground genda naye nga mujjukire bulungi kino kyaliwo ku Luwemba Luswa Muhammad eyali omuweereza wa Muhammad Segirinya bwe bamuwagawaga n'agamba nti nze abatuuze baŋŋambe ngende neesimbeyo biki naye ate bwe yatuuka mu ballot ebyavaayo mwabiraba kwegamba kyenjagala bajjukizamu nti munno mukana akazannyo ka politics mulimu obulimba bungi mulimu emizannyo mingi wabula ate n'amazima nago gabeeramu ate gaba gakaawa ate galuma kwegamba National Unity Platform kubanga teyakuwadde kaadi si gwe yalonze okuwa kaadi kintu it's an indicator eri gy'oli nti sinaba kutuusa ku level gye baneetaagamu abantu kansooke nnyongere okukolamu era ng'abantu abasinga bazze bakola Magala Umaru comedy mwamulaba kye yakola bangi kwegamba ab'enjawulo era nga omuntu yenna tafunye kaadi tekitegeeza nti amiddwa kaadi nze nkiddamu ekintu kino kuba nzibadde nkibagamba wano abasinga bagamba nti bamumye kaadi ne bakwogerera agagambo nogamba nange lwaki kati gwe singa baagiwadde ggwe olwo ye oli omulala gwe yagifunye kati ye yandigambye atya naye yandikoze kyekimu nga ggwe naye ng'ekikola kino kyofe nga bwe tugamba abamu bakalabalaba ab'enjawulo tulaba nti whatever is happening kiba kyolesa bwolesa side entuufu gy'oliko bw'obanga tobadde wa struggle ekituufu kyo ekifo kijja kuyinula era ojja kuva mu struggle kubanga independently gwe kiki osobola okukola nga Saudah Madada kyekibuuzo kyenyinza okubuuza muganda waffe Saudah Madada gwe nga gwe Saudah Madada kiki kyoyinza okukola weetaaga backup y'ekibiina kya National Unity Platform ekibiina ki National Unity Platform kyekikuzimbye kati bw'ovaayo ate n'olaga nti tokyali part of National Unity Platform olw'ekifo ekya kansala kati watya nga wadde nga osobola okubanga preparing bulungi ne weetegeka ate oludda n'odda ng'ozze ku kifo kya MP oba nekisingakaawo kwegamba ebona abantu bayibuusa amaaso olw'obufo bwe baagala obutono naye ate nze kyengezako okubalaga nti nno kyengezako okulaga wano nti yes byonna tubikoze naye
tulina osigala ku mulamwa kubanga omulamwa egubanga gwa kukyusa bukulembeze naddala ku top bino ebifo bino just bya kusupplement nga zezempagi zigenda okunyweza eri entebe eya waggulu nga bwe tulaze tulaba nti national unity platform efulumiza enkalala z'abakansala mu Uganda yonna ekikolwa ekisinza okulaga amaanyi kyokka nti the whole of Uganda waliyo bannayuganda ate abeeteefuteefu okujja ku kadi ya national unity platform. Electoral commission yo simanyi kyo kyegenda kukolawo mu mbeera eno olw'ensonga nti bo bannayuganda bamalirivu ate nga bali mu struggle ate nga bo balaga nti bo kye basinga okwagala is change no matter what. Olire manja gaze galaganda atabavudde mu lwokano abavudde mu kadi kugamba bingi bigenda okubeerawo ate nga tono siya society siya assembly olw'ensonga nti yes tumulabye naye ate tukyalinawo ne akalulu oba vetting ennene ey'aba member of parliament abateeseza eggwanga Uganda amateeka g'eggwanga mu parliament enkulu bo bagenda basunsula ate nga bangi ab'amaanyi nga bonna baagala kaadi zino wabula kyekigenda okutulaga nti ddala ono omuntu abadde wa struggle oba si wa struggle. Muganda waffe omu Nyeko Derek yavuddeyo ate n'alaga nti olukano luno aluvuddemu ate ekikolwa kye kyalaze maturity mu politics n'entegeera n'okulaga nti no munnange ono omuntu ye alabika alina byalaba bye tutalaba. Omanyi bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugalayo walaba ate ng'obukulu tebuli mu myaka gyokka buli ne mu ndowooza naye ate agayita mu nkuba eyo galaga nti ate omwami ono yandiba ate nga agezemu aganaaga naye ate birabona nga yokugambye nti bya mu nkubo tetuyinza bikakasa wano ku DVC updates tujja kubanga tusooka tufuna information yonayona wabula nga okumufolowingako tugeze okulaba ate ku TikTok bifaananyi bwabikyusa omunyama badde balina ekifaananyi ky'omukulembeze nga ku DP yaabwe kukikyusa wabula nga tekirina kyekiraga abamu abavudde ne bagamba yakyusiza ekifaananyi kye ku TikTok kati tekirina kyekigenda kukyusa ekyo wabula ng'omuntu omutima gwe guba gwa struggle abeera wa struggle bangi abali mu struggle eno n'okutusinga ffe abalina ebifaananyi bya omukulembeze ku DP naye ate nga tebeemulisa. So kyenjagala okutegeeza muganda wange gwali eyo nti omukyala Saudah Madada gwoba oli muwagizi we nga mwabadde bamuwagawaga bannange ekikolwa kye yakoze kyetaga kwetegereza bulungi nnyo tulabe gye binaggwera olw'ensonga nti ani amuwaga ani agenda omusponsoringa ddala wa PPF wa independent oba wa DF olw'ensonga nti nga bwe twabagamba wali Mpuuga Elias Lukwago n'abalala bangi bamunyagwa bonna bali eyo balinze bateeze balinze buli gwe bamye kaadi baagala bamuwe kaadi mu kibiina kyabwe ate ye alabika okuba nga akola ki nga bwe twalabako wana bakansala abasinga bangi abavaayo bano bawayiza baani bonna nga bajja babagamba nti munnange mutuveeko mutwesonyiwe mutwagala tuwazi kaadi zammwe wabula ate nga ffe tetwagala kukolerera kibiina kyabwe tetwajja lwa bifo era tetwagala bibiina twagala change mu Uganda twagala kukyusa bukulembeze mu ggwanga Uganda era nga omukyalo ono tetumanyi oba ya smart to say olw'ensonga nti bw'obanga oli mu mbeera eri nga gye yabaddemu nga oli mu kunyolwa oli mu kaaba wulira nti mannange kye bakoze tekyabadde feya ng'oli mu mbeera bwetyo ate kiba kyanguyira ddala sitaani okukukozesa oba okukema n'ebikemo ebyenjawulo kati ekikemo ekisooka nambemu be bana badde bakuba amasimu bakubira obusimu baga bannange nga tebakusiimye nga nawe oyongerezaako awo nga emwala w'epenge we yamukoze munnange naga bannange bino ebintu nga si birungi kumbe ali eri amusekerera naye nga yalaga nti amulumirirwa nnyo kwegamba ekikolwa kino yali kyandibadde nga kyakumuyigiriza n'agamba nti munnange bangi abakusekere abeefulula nti no bakwano bo naye nga si bakwano bo kubanga waliwo olugero mu Luganda olugamba nti ensowera ekwagala ekugwa ku bbwa era ne mu kitabo kya Proverbs waliwo proverb egamba nti wounds from a friend can be trusted but an enemy multiplies kisses nti amawanga gava eri mukwano gwo gesigika kubanga linza oba ebbwa naye ngeri ebbwa lyakutaasa naye ate omulabe wo yayongera bukisses najja nga akulagalaga wano nti anga wakwagala ennyo nga wooli ow'ekitalo nga bw'olowooza nga buli kimu byonna n'akuvimbisa n'akulaga nti oli wa tabu nnyo naye ate nga ku ground amazima ddala n'akalulu tekaliyo bye betwalaba wano nga bannaffe abamu babawaze naye nga ne ku polling station ne ba polling agents baabwe tebabawadde bululu nkalulu kekawempe naye nga kana kalulu ka 226 njagadde mbajjukize nti kana kalulu kalalamu nga yebakadabize nti protest vote kyandiba kyanjawulomuko era bannayuganda bonabona amaaso ku lutimbe buli munnayuganda alina ag'omu buto agenda gajjayo gonna buli alina amaanyi
agezeeko okulaba nga ku luno lwayinza okukolawo kyasobola okukola okuba nga akyusa Uganda olw'ensonga nti emyaka 4 n'okusoba tetulabangako ku nkyukakyuka naddala mu ntebe esooka ekulembera eggwanga Uganda ya president nga wano wetusinzidde okugamba nti nno munnange musigale nga mutambula wamu naffe tulabe gye binaggwera ebya Saudah Madada byo bibino bitubitegedde kati byonna n'abalala bonna bonna bagenda ovaayo bajje bafune independent tulina kyogenda kukweka kubanga ensi yonna egenda kulaba ekutegere nti yeggwe gundi ozega independent oluvannyuma lw'obutafuna kadi ya NUP ekiraga nti singa babadde bakuwadde kadi ya NUP era wandibadde mu NUP naye nga omutima teguliyo fuli kyekyo kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda sigala ng'otambula wamu naffe zinabadde kugambye nti nja kubanga nkuwa updates zonna ezinaba ziguddewo era nga tukuwe komenti yo wano tubulire kikyolowooza era story kijolowooza gwe right now esinga okubaako omulamwa